netsi yo mama fina nawe ali ammereye mufere ngambe waliwo abasajja wano mu ggwanga abamu abakuta obwengula betuwana nabo mu nsi y'omwoyo we tuba tugenze ku nsozi eyo kusaba abo nze mama fina ate ye ali kukola bugagga bwe Naawe osi yakulembera abasamize Uganda. Ari kubakulembera gwe tugenda nswana okugamba wale mu comment section ba viewers. Bambulire abali bagenze kuwa mama fina bajja yoki yabayamba ki era bajja kugamba. Wale yangamba yakubiranga girlfriend we ne bakola masturbation ku simu ku video. So umuba mwayambulwa dda naye mwe muba mwayambulwa nga mulowooza muli mu love nedda ojo giba misamba gye gibakozesa baba ayambulwa mu mubiri oba mu mwoyo no mu mwoyo no mu mubiri kubanga kati wotuse okusindikira oli kifaananyi ekyobwerero bwo kiba kitegeeza nti okuswala tokyaswala atawata kyaswala okitegeeza n'agenda kumbizaawo kati yatuuse ku nte ali eno kyali amaca abantu basaddaaka abantu 10 kati gwocha bagala mitwe 10 kati gwochali kunte okanga wano ne bwana bwa wano namwe mwetiisa nnyo nabulabye busira pricing abukabanga bufuna bonna betonze manya chikeni manya bani waliwo kano akaleza kabere kaine ebyuma wano penge omusajja toli kalenzo oli musajja wakubangeri jolabikamu baba otiisa abo balina mayimba gabakuuma gakola ki agabakuuma amayembe gakuuma tegakuuma banaye bagula amayembe gakuume waka baba bagenze kuuma kyolo galina okulya era bwe gava kulya ku nkoko gadda ku mbuzi bwe gava ku mbuzi gadda ku nte bwe gava ku nte gadda ku mbuzi y'ebigere bibiri nga bwana bwo buto bwozadde bwe gava ku bwana buto gadda ku bakulu amayembe bwe gato bwe gali waliwo munyenye eyo ebeera eyakira ku nsi y'omwoyo nga dani gwe kenyini olina munyenye eyaka ebeera wano round kati wemba nkulaba mu nsi y'omwoyo nkulaba nga ebeera eyaka nawe bagirina abasamiza bagirina nabo ate bo basamize zaabwe babbanzibe ajja nabbayo kati okukwambula kwokubiri tugambe okwambula kiringa mu format nti atwala kyolina yes akijjako munyenye yo era kisigala kikyo esigala yo naye nga yagirina nakubbako omukisa ne wakwambula naye ekyambalo kino tebakyambala bo kubawo kwonoona kwambula bwambuzi bane bakikujjako naho bwakigabira nedda Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nakugamba ku lw'emikolo n'ebifaananyi ebirungi Alpha Media Production yalina okuba mukwano gwo yekka. Alpha Media Production yagamba nti nze mu byonna byenkola kwate yenja okukulembezanga. Olunaku tuzize ku Export TV tubeere nga tubaako bye tubawa bingi nnyo. Ngawe mutumanyi nti tuleeta byansa byokka ebitalina makulu ne tubyesonyiwa. Naye njagala nnyo okubajjukiza Alpha Media Production kubanga y'omu kubagamba nti mugende muweereze eggwanga.
n'olunaku lwa agambye tujje tubeko kitubawa ensonga ya leero nkulu nnyo kuba egenda kuba ekuzimba omubiri ate n'omwoyo kuba mpulira abantu bangi beebuuza nti simanga baŋŋamba nayambulwa banyambulwa omukisa gwange nete bamanyi naki kyekitegeeza okubeera nga wayambulwa so kalire ogenda kuba benna nga obitegeera bulungi ne Alpha Media Production bakubire ku namba y'essimu 0770944266 obeere nga WhatsApp nga direct call bagambe nti njala n'omukolo gwange guli Uganda guli Kenya Tanzania guli Kampala guli Gulu wonna bajja kuba nga batuukawo mu budde mubeere nga mukwatagana bulungi nnyo ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo olunaku lwaleero ndine Musumba Edward Mugisa okuva ku Spiritual Purpose era nga tuzze okubaako ensonga gye tuyiga nga nkugambye nti abantu bangi tugamba nti twayambulwa oba twayambazibwa ndoza gambe ebituufu byenkozesa okwambulwa n'okwambazibwa bintu bikolebwa biri nnomu naye abantu tebamanyi nakyo kitegeeza olwogamba nti wayambulwa bambi abaddawo n'agamba kitegeeza kisobola leero tosagaasagana tugenda kuba nga tukyogerako ne Musumba Edward Musumba asaba sokola musawo ku bantu bano Mukama yeebazibwe abooluganda mwasiibye mutya abali Saudi Dubai USA UK amawanga gonna South Africa Uganda Kampala bantu mwenna tubaagala nnyo buli omu walabidde akatambi kano tuva mu Spiritual Purpose Gospel Network tulina Charity Africa Foundation era tuli awo nateete tusabira abantu tuyamba abantu mu byensi y'omwoyo agalota agabi n'amayembe tugakwata ne tugocha bagambe bali bawoza nti abalokole batya amayembe tugakwata ne tugocha gobanga ogayina gatuwe tugenda agocha simanya nga bibbo by'abalongo simanya nga biki ebyo byonna tubyocha ebyo byonna tubizikiriza simanya nga musambwa guli wano gwatu nazimba mukubo ly'omusambwa manya mayembe basomeze Musumba abantu basanga mayumba gaabwe bazimpe nazimba mukubo ly'omusambwa lyangwangobye bampe bajimpe eze nyumba bazimpe njazitwala emisambo gigobe osobola okugirya mukubo lyagyo ati yani Katonda yajiwa kubo eryo yayayerawo jereriterawo makubo akasabira bangi ne church imbikao waliwo yali makubo ga misambwa nikosirwa ejjinja yes twatandika kukolerayo crusade ne misambwa janyiga nenjocha nejigendera ddala tegikomangawo jasula church mirundi 5 so nga giwansonga kya gisuza kya kiyaba mbu church bagiteka makubo gaye naye kati bangi waliwo ne mukyala neera enyumba era yali agituseemu nga mbu yazimba mukubo lyaki emisambwa nti bwajjanga obwana ne busukabiramu ne bukolaki ne balaba abantu nga bafumbiramu ate nga si baddala nengenda nensulamu netusulamu kumala wiiki oli n'agamba oyo pasita mulogo kubanga abalogo bangi tubaleese wano nebigaana so kati ffe tuli waggulu w'abalogo ate nina ekirala kyengenda abalaga Katonda yampadde amaanyi tugenda abalaga natwakyogeddeko abana Katonda tabeere ne babeera nga beekuuliza mubonabona mwekubagiza bayogera ekizibu kyo nti banaye nsula bubi emisota ginkabirira ekiro berekolaki ng'oyambibwa ate kyewunyisa abantu bangi mutulabaawo ku TV zammwe ne ku simu zammwe ne mutarespondinga nungambagana effe mulimu gwaffe Katonda yampita kusabira buli muntu n'okuwangula emyoyo okununula emyoyo kugoba buli muzimu na buli musambwa newe basitani yennyini yakuliko omugobawo nze nzijja nemukuba ebikonde nemwocha ate nakuvaako ate notereera bawo ku namba yo kubate namba ya office eri 074 mukaaga no eri 074 18 22 eri +256 746 18 2241 eyo bo okokola WhatsApp oba okuba direct oba oli muno mu Uganda tujja kuba nga twogera tuna crusade ngaje mwakola embiko elago muzimu wicheja tugenda mu kyalo bakita ku kizibu
kukizibu babeera mu bizibu kyaka balina ebizibu biyitirivu bingi waliwo omuntu wange omu yakyusiza erinnya ffe twali tukiise mu kisanyu ye yagambye kati tukiyite emirembe gya Yesu mu kituumu erinnya mirembe gya Yesu tukiyite mirembe gya Yesu ddungi so kati tetunasasula bintu kubimalayo twabuukinga stage byuma bintu bingi byetugenda nabyo transport tunaziraba wiiki ejja etuuse so osobola kubeera nga oyimirira neki ne crusade eno tusobole okubeera nga tubuulira enjiri n'okusabira abantu b'omukyalo abantu b'omukyalo banaye waliwo omusajja ngamba gwogenda mu byalo abantu b'omukyalo tebalina ssente tebajja kuwa nsigo ne mbagamba nze nina okuweereza Mukama oba mu kyalo walabanga okolera nsigo asumba benaku tobamanyi naye bwe tukugamba yimirira osobola yimirira kubanga budget tusigaza milioni 15 tetunasasula bintu bino naye kyokka wiiki ejja tukola ki tugenda bwe okwata ssente zonna n'owaayo oba otemyeyo olina kyokendeezezza so Mukama bampeera omukisa nga tuwagira wiiki ejja ennaku nnya nga tuli mu crusade eyo nga nsabira abantu nga mbalagula ate nawe omala ng'ogoba emizimu kati gwowaayo nsigoyo n'endagula oli ne mugobako emizimu totale Mukama bibi aba abikolako nawe ogabanako ku mutemwa Mukama banjagalire amin musumba abaana ba Mukama bano balina empya batategeera naye nga bagambiddwa nnyo kuba bayitha gwe nga wokyogedde abasumba b'ennaku zino oyinza okwesanga alina crowd erimu abantu nga 2 kati ogamba nti olunaku lwakulagula akugamba bugambi gwe wayambazibwa gwe bakwambula tabanyonnyola kumanya kiki kyennyini kitegeeza kyabagambye kati so okwambulibwa kyeki era kwa mubiri kwa mwoyo bambula ki bambaza ki twagala okubanga otunonyola olunaku lwaleero omayinzi bwe mba ntandika ebintu byange ndaga live example eriwo okitegeera live example babweti nti lwaki Dani gwe buli kumakya okeera n'oyambala ngoye kyokka ate ekiro bwe butuuka n'okola ki n'ozeeyambula kubanga ekiro obeera mu kisenge kyo ekisenge kifo kya secrets ekyo kyekisenge kyo wosobola kweyambulira nga teri akulabye kituufu kitegeera ate wosobola kwambalira n'ofuluma kubanga tosobola kufuluma nga toyambala era bagambira wo yagudde eddalo okitegeera yagamba akoze agudde eddalo bagenda okulaba kubamu kafaya mukulu abya ku kamera abayitako kubamu kafaya yiga soda yayambudde yafulumye tayambadde soda yansungwa nnyo nange kyobola busungwa nnyo kakati omuntu alina okwambala yes omuntu yenna aba alina okwambala obeere nga toswazibwa mu bantu nga toswadde era kyabuswaba otambula obute kutambula nga tokoze eki nga toyambadde nga tugenda ku Mukama Katonda byandaze ebikambwe naye katusooke tulabe ku kino nfunye ebintu bingi abantu nga bankubira amasimu abaana bamu abawala n'abalenzi abamu abali weeru nti bafuna ba girlfriend bawe eno Uganda ngeri gye balina distance eno nene oli boyfriend wabali Dubai namugamba weyambule wekuba ebifaananyi okole ki onsindikire nabiwulirako okitegeera ng'abaana b'obuwala eyo byebasinga okukola kati ekintu ekyo ky'okoze oba omaze kweyambulira ku mitimbagano kubanga ekifaananyi anti kati WhatsApp gwomanyi monitoringibwa abantu bameka simanyi omanyi computer meka ate ng'oli ayagala kulabirako okitegeera naye ng'abaana babikolera ebintu ngoba mbiride nnyo ekiva mu ekyo ne mutandika masturbation waliwo yaŋŋamba yakubiranga girlfriend we ne bakola masturbation ku ssimu ku video so omuba mwayambulwa dda naye
mwe muba mwayambulwa nga mulowooza muli mu love nedda egyo giba misamba gye gibakozesa baba bayambulwa mu mubiri oba mu mwoyo no mu mwoyo no mu mubiri kubanga kati wotuse okusindikira oli kifaananyi ekyobwerero bwo kiba kitegeeza nti okuswala tokyaswala kyaswala okitegeeza kati oba okola ki oba oswaza buswaza ekyo nkimaze okibawadde ekyo example tugende naye oli kyejjusa myaka n'emyaka nga yaweerezako boyfriend oba girlfriend we kati obufumbo tebugenda mu maaso era abantu bangi bakikoze sirabangako mukwano gwo nti gweyongeddeyo kumala bbanga era gutuuka ne gukola ki ne gufa bade manyi gufa distance no distance dab sigama nti gufa lwakuba kino kye bakola kale gufa omukwano weguti ogwo si mufa mukwano ogwo buba bukaba sitaani yayambulwa kuva mu ggulu ebitiibwa ne babimwambulwa babimwambula n'asobola okubeera ng'ali bwereere bute kati bwe bamwambula ebitiibwa mu kumwambulwa n'afuuka ekintu ekirala ekimenke ekitiisa ebintu kwegamba bintu byafuukiramu byabikanga byantiisa nga biswaza tambulira mu nte tambulira ne mu ggulu nga biswaza okitegeera emisota tegibeera mu ggulu omusota tegubeerawa muggulu teguswana okulinnyayo bayizo nawulirako omuntu omu yangamba nti ebimu ku bifaananyi sitaani byasala otambuliramu by'abantu abali obute n'ota omuntu ng'ali bute nosa omuntu ng'ali bute oyo aba sitaani yennyini nga yakukyalidde kuba yatambula bwereere wekityo bwe kiri ate akozesa abakazi n'abasajja bonna kati okwambala oba oyambadde obeera toswadde ngaffe wano wetwambadde tetuswala mu maaso gaki gakamera kubanga twayambadde nayambadde bulungi omubiri gwange tolina woogulabira nti nswale kati okwambulwa kuno kukolebwawa number 1 tutandika n'omulogo n'abalogo eddogo bayita musumbedogo litabuse olidde avuddeyo kamera n'agamba nti gundi ne gundi ne gundi munoonye nte tomutya bamuyita aleni skini manya alien musumba yakyogedde mpozi alien wangamba yani mu Luganda alien kigundi kimenke ya alien simutya ensonga eri nti alien ositukidde mulembe gwa Katonda gwampitiddemu musumba alien golaba okyo akoze eki abamujonkera bonna beetonda ndi mulogo mbagenda abaloga bafala yabagamba bafune nte ate wayi agenda kuweereza eddogo nga lyabacampu ate alien kangambe gwokyayiga bwizi obwo buyembe bwo mukwata nembutuga ng'olaba ate nemumalira nembwoca ng'olaba nga bufa ate notankola kintu kyonna kankubulire amwe ba tiktokers ba youtubers muleke kutya oyo yakatandika owenti aba yakatandika kale yatandikira ku nkoko n'ava ku nkoko kati ali ku mbuzi n'agenda ku mbizaawo kati yatuuse ku nte yakambye buli yamwogerako kati ente ali nokyali amacha abantu basaddaaka bantu 10 kati bagala mitwe 10 kati gwokyali ku nte okangakanga wano nebwana bwa wano namwe mwetiisa nnyo nabulabye busira price nga bukaaba nga bufuna bonna beetonze manya kikeni manya baani waliwo kano akalenzi akabeereyo kalina ebyuma wano penge omusajja toli kalenzi oli musajja lwakuba ngeri gyolabikamu baaba otiisa penge otiisa otiisa balabebe oba otiisa buma bubeera no mu nnyindo oba otaddeyo biki musomero style oba osiza mu byuma tubuulire
kati no olaba n'eddogo terikola ku alien yakusinze eddogo yamugamba bulijjo nze omu kubakuwolereza taata siraba nsonga lwaki ondoga naye yabadde yeekiina kati oli bagambe ngenda kubaloga nti namwe mwetye bwole olusindika obudogo bwo ojja kukomekereza mukoma ayina amayembe ge tasobola kugenda mu kkoma obwo tukyali tuyembe tuto alien njagala jembere liri mwana wo agenda TZ n'obwagenda wa agenda TZ kuba ate basajja tubalina muno nze ngenda TZ wali n'engoba emizimu n'emisambwa n'amayembe juzi naligenda TZ wali n'embyocha n'embireka lwakuba sometimes mbasagala kulaganye mu kamera musumala bakutaka ku list eyaki yabagenda okuweza okologo atonteekako kubanga nze tansobola kubanga era buli lunaku alien andaba buli lunaku nze muntu akuba alien nesimwetondera ojja kuba oli awo musumanga naye wakusomye ku list nti Musumba Edward wa spiritual purpose nawe ojjonkera naye alien bintu ebyo bireke kubanga kyolaga abantu bo nze njagala kuwulira nti ejjembe lya alien lyalidde mwana we awo njagamba alien naawe level gyatuuseeko kale abaana be nyini bazaala jembe lina okusooka kulya ku musaayi gwo abo balina amayembe agabakuuma gakola ki amayembe gakuuma tegakuuma bannaye amayembe gakuuma ewaka gaba gagenze kuuma kyolo galina okulya era bwe gava kulya ku nkoko gadda ku mbuzi bwe gava ku mbuzi gadda ku nte bwe gava ku nte gadda ku mbuzi y'ebigere bibiri nga obwana bwo obuto bwozadde bwe gava ku bwana buto gadda ku bakulu amayembe bwe gato bwe gali so message ya alien ojimuwa galya asementa amayembe ganeegulira amayembe geweegulira alien weeretera ebizibu nekenyini kajja mukola konga emikolo kugira weto nyino ojja kufa abaana bo gasigale nga gabatta okitegeera tewakulabula agalese waafa nga nogaddayo ewaabwe togenda kwewaana ate bw'ogaleeta bakugambi gaba gafuuse g'ekika gaddayo ewaabwe ate gaddayo gatya nga wagagula tugagamba boose ejjembe baliwanga era baliwanga baligamba gwe kati gwe mukama waalyo okitegeera mala baligamba Ssemakula ye mukamawo teriyo mukama we mulala esegeza mukama wo wafa nawe genda ataddewa tukutadde genda ate nga mwakola family ya mayembe awo ate amayembe gekubisaamu ngazala bano mukuzaala kati singa liraba nti waliwo neighbor ina amayembe manafunafu ligenda nigalwanyisa nerigaleeta negeyongera obungi awo nga bonna yagenda ogaliisa kati alien buno obwana bubadde bambe bumanyi kozesa budogodogo obutono kati wandibadde tobukangakanga n'ekirala kyolina okumanya nti omulogo teyeeranga omulogo lukunku teyeeranga oyo yeeranze aba mufere Musumba yagamba nti negundi mufere ani mama fina mufere teriyo musamize alya mmere omusamize mutuufu talya mmere tebalya mmere bagirira maybe mwezi gumu omwaka mulamba omwezi alyamu kale mu mwezi gumu n'alya mulundi gumu ate zisigadde n'alyaki abeera naye ng'alya mizimu gye bireete musaayi gy'enkoko gy'embuzi sadaaka ezo ogwo omusaayi gwe banywa aba afuuse kiri kyennyini okitegeera kakati gwe n'ovaayo n'otugamba ogubuto gwonna ogulimu ogujjuza mmere guli eri mbugwoli musamize w'amaanyi ani gwomanyiira yesi yaloga ffe tulaba mu nsi abalogo be ffe tulaba ani alien alina abalogo abo tebamulogera tebalina kye bamukoledde Musumba tuzeyo kukwambula biveeko aliens kubanga singa obadde mulogo wandilose Uganda Bank n'ogenda n'ojjayo sente billioni zonna n'obeera mugagga
Tagala sente. Oyagala ki? Kati lwaki bamujonkera kubanga bonoona bizinensi ye. Bana bamujonkera bano nenda bamubuza emirembe. Emirembe ati baba bamujjako bakasitoma. Ali nyagamba esimu yimbi ye makanika. Bino byokuyimba bino just yajja kutuna capital aladdeyo. Akanike motoka. Addeyo mu motoka yakanika. Yajja sajja kufuna mfunyi capital. Okay, okwa omuntu ayambulwa atya tudde ku topic. Ali ndo manyo tutwalira nnyo obudde bwaffe. Nnyo obudde bwaffe. Nanga tunanda ku topic. Ato nanka sukamba jukize God Heals Herbal Medicine. Ono mujjanjabi musawo yakuuka mu kujja mu kizungu ne mu ki habo naye nga eddagala agabalya habo lyokka. So baga okebera mu kizungu asobola kikola naye nga eddagala lyakwalya habo lwaki yakizuula nti eddagala yaffe ine ya habo lina less harm era ng'erisanga terina wadde cause no effect of human body. So kati kuyambako n'owona ng'owonera ddala kusinga okukozesa liri ezzungu lyomala tokuwona omutwe ng'ekibumba omaze okukirwaza ate. God Heals Herbal Medicine agamba nti endwadde yonna nga yakulemerako endwadde walusano agamba nti endwadde yange nina obulwadde bwange lekera okwetuumako obulwadde batwale mu God Heals Herbal Medicine bagenda kuba nga bakuwa eddagala eribuwonya eribuvumula owonere ddala oleme kudda ku ddoozi oba ku mpeke ya ddagala ya kirwadde ekyo kyekimu. God Heals Herbal Medicine asangibwawa Kampala ayinawo office oba nga agala kumutuukirira ku office ye ku ddwaliro n'eggulu ayinawo office nawo ku ddwaliro lye. So ebisigala tunosigala n'eby'eggwanga osobola omufuna nga omukubidde ku simu ye ya 070606 4329 ojja kubeera ng'omufuna bulungi God Heals Herbal Medicine abeere ng'akujjanjaba endwadde yonna eyakulemerako kandi delivery azikola omukubira ku namba y'essimu gye nkusomedde 0706064923 nange ddagala likutuusizaako wonna wooli ku mulyango gwo. Musumba saba tugende mu maaso n'okwambula abaana ba Katonda bano obabuulire okwambulula kwennyini okwambula oba twasoosi zaabyo omulogo asobola okwambula tutandikira ku level eyo yasamba wagula asamba yawansi yesookerwako ye level ya bottom level biri mirundi ebiri mulimu omuntu nga akwinako obuvunaanyizibwa like taata maama oba senga mu bantu abo abakwinako akakwate oyo naye asobola kola ki kukwambula singa afuna obusungu kira ebigambo bino bw'oyogera ekigambo nga oli akwinako obukwate ate nga amanyi byeddogo ate nga amanyi okitegeera bw'ayogera ekintu kikola ki kituukirira kikwata naye asobola kola ki ekikola nabagamba nti senga yankolimira mama yankolimira yes ebikolimo bikwata bya serious kati ebikolimo ebyo aba yakwambula oba mu nsi y'omwoyo ng'otambula bwereere oyina gamba ojja kuzunga enseno ogimale oba mukunya oba bukunya mu nsi y'omwoyo kati eyo eba mark ne sitani n'abesitani baba bamanyi kubanga abantu bayambulwa bangi. Nze nafuna okwolesebwa wano e Uganda nendaba abasajja abagaga nga bayambulibwa nga batambula bukunya bwe bati mu nsi y'omwoyo n'abakyala abamu b'embuto nnene bamu bakyali bawala bato kati oli asobola kwogera ekigambo nekyambula abaana nekyambula gwe nekyambula abaana bo n'abazzukulu bo bwe kityo kisigala kigoberera nga kya buli gozaala nga yambulwa nekigenda nga kikuba bakikuteekako ggwe omuntu gwe bakunze nekijja nga omwana gwenzaala nekimukwata nekikwata omuzzukulu n'abaana be kati ekyo aba alina kukola tekikutula kubanga kiba kigenda kulanda paka anti waliwo kye tuyita generation destroyer prayer gye tuyita generation destroyer oba mu Luganda okumenya generation generation mu Luganda kyeki musumba gwe mujiji emirembe yes ebikolimo by'emirembe waliwo sala gye tuyita okumenyawo ebikolimo byaki by'emirembe ebyesikirano yes kati nga osanga nga jjajjawo yali mwavu naye waliwo jjajjawo wokutaano teyali mwavu naye kubanga teyali mwavu yayisanga bubi abaavu omwavu omu n'amukolimira
Yaisanga byo apakasibe abakozi be. Mbamu yavamu namukuba ekigambo nti kale obisawo binaye okitegeera nawe abaana bo bali kyefuna. Kati we bati bebambula omuntu n'emirembe gyo n'abaana bonna bogenda kuzaala n'abazzukulu okitegeera kati kitwala omuntu kubeera ng'alaba bintu by'ensi y'omwoyo oba ng'alaba mu mwoyo oba ng'asobola kugenda buziba n'ategeera obuzibu obuli kuki ku bulamu bwammwe oba nga family bayiza tosobola kumenya kyotamanyi binosobola kumenya kiki ekisinga wa ogenda kulaba buli musajja gofuna mutambulako katono mulave ngekuta akati n'yekyanga from nowhere oyo n'agenda ng'ogenda kulaba nti mu bulamu bwo wakakwanibwa abasajja 20 naye wakazaala mu basajja bameka 2 oba wakazaala mu basajja 5 buli mwana n'ofumbayo ogenda n'ofumba naye n'ovaayo nga tozadde ojja kwesanga bwe tudda mabega eyo nga jjajjawo yalina bakazi 10 kati mu bakazi 10 mulimu abaabonaabona ne bakolima yagamba kale nawe ozadde abawala nawe obazadde n'akolimira ekika kiramba you understand so bintu biba bingi ebisobola okuleetawo okwambulwa yes okitegeera kati omulogo atuula obanga bagenze kati bagamba Dani twagala tumuloge okitegeera kati bwe bayita emizimu gyabwe egyo eyo mu kizikiza nga babiseewo buli kimu kyonna nga ne bayita bajjajja anti kango yaliko omusamize naye nze nkulidde mu kyaki Katonda abindagabunda zinabireeta yatunyumiza nti babika buli wamu ate Roni agenda Magombe n'abiraba naye nze Katonda abindagabulazi tulina basumba b'amaanyi wano ku media Mukama abindaga okitegeera abindaga asobola okundeetera n'enkulabira ddala nga bwe kyatandika nona bulugero nenge gye lwatambula ku stade kuviira ddala eri n'emizimu ki gye baapangisa oluusi emizimu egyo ginywa omwenge oluusi olina okuteeka mu kibbo ssente okitegeera mwanyi oba olina okugula nsimbi zino enganda n'oziteeka mu bibbaawo osako omwenge omuganda kati mizimu giwulira egyo ne gijja ngamba muzukulu otwagaza ki kakutande ng'omusawo mwasigaddemu akatuli kamu kaleeta musana empi mujja zikwata empi nesambagere tebalina kisaba jjayinza okutuma omuzzukulu empi so tubategeeza emitendera muntu ngeri gyakulogamu n'oyambulwa n'akwambula era singa obaako ekintu ekirala ekyogenda kutegeka okitegeera naddala mwe abagenda kwanjula abatwala abantu ewaka abasajja waka abalenzi abagenda kuwasiza mu kwanjula okitegeera ebiri vice versa mwena mulogebwa okitegeera basobola okuloga sayidi yonna oba musajja oba mukazi yonna likwata ate oli musamize waba w'amaanyi oba oyo mulogo waba w'amaanyi yalina emisamba oli akuloga n'owulira nga avuddeko waya n'obeera ng'omulalu kaseera ekyo tuba tetumanyire kikuliko oyinza okukyankalana n'ofuukira ddala mu mulalu kuva ku mbaga ate oluusi nga tenatuuka n'okutuuka oluusi bakuloga n'obeera ng'olwalalwala nga bakwambula ekyambalo waliwo ekyambalo wobeera mulokole waliwo ekyambalo ky'oyambala mu nsi y'omwoyo ekya white kibeera kyaka mwoyo gwo guba gwambadde ekyambalo ekyo kyakayakana ekyambalo ekyo buli naku mbagamba buli bwokola obwenzi n'okola ttima n'okola kiddugala kiba kiddugala kigenda kiddugaza number 2 waliwo munyenye eyo ebeera eyakira ku nsi y'omwoyo nga Dani gwe kenyini olina munyenye eyaka ebeera wano round kati wemba nkulaba mu nsi y'omwoyo nkulaba nga ebeera eyaka nababi bagirina abasamize bagirina nabo ate bo basamize zaabwe babba nzibe ajja nabbayo kati okukwambula kwokubiri tugambe okwambula kiringa mu format nti atwala kyolina yes akijjako munyenye yo era kisigala kikyo
esigala yo nenga yagirina nakubako omukisa aha ne wakwambula naye ekyambalo kino tebakyambala bo kubawo kwonona kwambula bwambuzi bane bakikujjako naho gwakigabira nedda tasobola kigabira muntu ekyambalo tebakigabira muntu era kasita gwotuuka nowemenya nosaba n'amaanyi n'olwana olutalo lw'omwoyo n'owangula bamalayika nabo ne bajja ne bakulwanirira bagenda ne bajjayo ekyambalo kyo nekikomawo nekitukusibwa n'omusaayi nekikomawo okitegeera noddamu noyambazibwa mu nsi y'omwoyo kati ekyambalo nti sitaani mizimu gyo giraba ki bw'obanga olina ekyambalo kya white mu nsi y'omwoyo kibaako protection naye emizimu gyo ginoonya ki ginoonya kamak kasipoota akaliwo kabwawonna akaddugalaako weetandikiraawo okitegeera bw'obanga olina ettima obanga oli toyagaliza bw'obanga tokola ki tokola tosaba ng'oli munafu munyenyeeya nafwa yes ng'olimu butayagaliza ettima ologa ate ng'oli mulokole awo kyasaba bisaala biroga okitegeera abakole balogera musi okyali okwegamba toyagaliza banno ovuma kasitoba ng'emmeme yo sintukuvu kati gwe okigasse wamu naye omanyi bantu bano mbanyonnyola basobole kutegeera kati ensonga eyo yennyini yekuleetera kubeera nga sitaani akola ki akwata akingira abeera amanyi engeri gyasobola okufunamu yes kati omusamize buli bwatuula era mizimu gyogera ne gigamba naye muntu gwe mututumyeko taliiko ki taliiko bbala taliiko buzibu gyogera n'okwogera nti omulogo ng'anaakuloga asooka kufunako nkwaso basooka kugulako mpalana ebeera enkwaso nti wanaba kusindikidde eddogo very well awo etandikira very well kati awo nkufunye bulungi osimanyi baki basobola kunoonya nkwaso ng'omuntu muntu ng'anaakukola ekikyamu tuli kuno leve etandikirako y'okuloga eno y'okulogaloga eno just ey'eddogo omuntu ng'ayita mu ddogo waliwo levu ndala eri nga ye teyeetaaga ebyo ye nga wakola ekintu asobola kikola talina nkwaso yes eyo naye levu ndala y'obusamize bali abanene bali okitegeera omama gundi netsi yo mama fina naawe alya mmere ye mufere ngambe waliwo abasajja wano mu ggwanga abamu abakutte obwengula betuwana nabo mu nsi y'omwoyo we tuba tugenze ku nsozi eyo kusaba abo nze mama fina ate ye ali kukola bugagga bwe naawe osi yakulembera abasamize Uganda ate kubakulembera gwe tugenda nsobola n'okugamba wano mu comment section ba viewers bambuulire abaali bagenze kuwa mama fina bajjayo ki yabayamba ki era bajja kugamba. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. bafunayo ebintu ebiki tebalina bye bafunayo naawe ate obuzima mafina kale bwalina tebajja kwogera kubanga omanyi lwaki abo amafina naye bajja ne mu kyaki obugundi bwe busiranya abantu abagenze kuba nayo liyagamba naliva okukola ku bazzukulu ogenda wabugembe ate nga abazzukulu basaze obusazi anti kati bannaye tontwalayo kubanga nja kuba bugembe ate onyiige
kubanga eyo topic najigala ya Bugembe tuddeyo ffe tuli mu kwambulwa kati sports ezo ze zikuletereza emizimu kujja kwatakinga okitegeera sinzira okulaba omulogo gwe tuyita omulogo witch birimu njawulo mulimu omusamize mulimu gwe tuyita witch omulogo okitegeera omusamize abataloga omusamize aloga mbadde manyi omusamize just abeera ku lubaale we nga amusinza amuwa obugazi aloga katola nti bagendayo bali lubaale we n'ayogera nze mbadde manyi nti omusamize ye abeera n'amayembe ge tugambe nga gamuwa obugagga nga ye agasamirira gamusasula obugagga omusamize y'omuntu eyagula amayembe n'agaleeta n'awanga n'atandika kusamira asamira amayembe ago yes taloga bantu balala asamira n'okuloga aba aloga ate omulogo yati olwo nedda bali mu class okitegeera kati yono musamize emizimu gye gimutegeerera giri gye yagula amayembe ge gakola ki eyo bagamba nti kola kino ge gamutegeerera kubanga ge gaba galaba mu nsi yaki ey'emyoyo then gwe tuyita a witch waliwo bawitch woman bawitch ddala oyo ye abeeranga prophecy amanya prophetess sitaani aba yamulonda okitegeera ng'asobola ye yennyini ku transforming omwoyo gwe n'agenda mu nsi y'omwoyo n'alaba ebintu ebikoze eki ebiriyo abamu oli olwa forward alaba mu mwoyo manyi omulogo ate yabeera agira anti wakuba mu Luganda ababigatta okitegeera agenze kuloga agenze kufuna eddogo okujja kuloga yabeera muki oyo musamize yabeera omulogo anti Uganda for example nga gwe Dani oyagala kundoga nogenda wa musamize nojjayo eddogo ojja okole ki ondoge wano mu Uganda omulogo gobera mulogo oyetaba mulogo oyo musamize oyagenze kuyambibwa kufuna amaanyi amalala ajja akole ki womusamize yagenze wa musamize saate omulogo yennyini si atambuza eddagala omulogo mu lulimi olutuufu yoli agenda munalaba ebiriyo omulogo mutuufu yoyo agenda mu nsi y'emwoyo n'alaba nagamba kati oyo abbe n'ayogera nga mazima ate nga si bulimba nagamba nti oyo abbe mulaba awomerwa kasoda kati omulogo w'ekika ekyo oyo mulogo eddogo lye nali kusindikira likujjako bujja wabuli kimala yakirabye edda amanyi walina okuyitira era wabanga takusobola apangisa forces mu nsi y'ekizikiza eyo n'aleeta bamashina kubanga abamanyi kiki ekikusobola ye tajja akola ki kumalako naawe ng'oli omulogo eyali aloga abaana ba maama ne bafa bamama bagenda w'omusamize n'abagamba nze singa ntambaala oyo omulogo ku babiri nze musamize oba ye kulina okufaako omu okitegeera yamanya nti ono gwe ngenda okuyingira w'amaanyi emizimu gye gyamugamba ne mugamba gwe omanyi kyoli mu kuyingirira okitegeera so okwambulwa oba senga we yaba yakwambula era kikukwata n'otambulira ng'oli bwereere ate ng'oluusi oli mulokole watugambye nti ebyabo bo tebetaaga nagenda mu ssabo kigambo kimu kimala oli wabanga n'obusungu bwe ate waliwo abantu aboogera ebigambo ne bituukirira okitegeera ate vaako kuono waliwo ate n'oli n'akukolimira naye nga tebikukutte ne wabataata ne bamaama tekirina cause kwe kivudde nekitakukwatako okitegeera so okwambulwa kuno
kwe kungi nnyo kyekisinga wano mu Uganda kugamba okwambulwa kugazi nnyo. Kansooka njukiza abantu bano Cambridge Junior School owali Ematuga ekito eyagamba nti nze nja kusomesa abaana b'eggwanga paka kuwulira bulungi. Cambridge Junior School is a primary school and nursery. Balabirira abaana ng'abazadde bagamba nti bala kutambula mu fuluma eggwanga tolina ogenda kuleka abaana tewesiga abantu bamukyalo twagala kubonyaabonya abazadde nti balekera abaana noto Cambridge Junior School bagenda kuba nga bamulabirira okumala ebbanga lyonna ogenda okumala ebweru ng'omwana muwuliziganya bulungi nnyo muli in touch n'omuzadde n'essomero n'omwana tewakoma kukisomesa mwana biri mu kirasi byokka bamusomesa n'ebirala ebweru gamba ng'okuwuga okukuba ebivuga okulunda obusolosolo obwo obutonotono bumyu nkoko ebisoboka omwana oba ng'ayiga. So Cambridge Junior School batuukeko mu budde kati mubeere nga muteesaganya bulungi bagamba nti obanga oyise ku expo ate gwe biba biralamuuko kuba akabeera baba balina okukakwatamu oba togenda sasula nga bali kati bagambe nti navudde ku expo TV oba expo TV yandifaalinze wano bajja kuba nga bakolako bulungi ddala musumba emboozi eno ey'okwambala tosobola kugwa malojja naye nsaba abantu soke tubasiba olwaleero tujja kuba nga wekiba kyetaagisiza tujja kuba nga tuwongerako ng'osigaza ekibuuzo omusumba kyatayogeddeeko kiteke mu comment section oba si kyosaana omukubirako naaba nga kunyonyola naye oteka mu comment section kikuyambako kubanga nti bwe tukomawo tuyambako n'abalala abatakitegeera ne babeera nga bakitegeera musumba kyemanyi comment section ogiyitamu naawe nga nange wengiyitamu era abantu babamu n'obubaka bungi nnyo so baera nosaba tubasiibule nga sinaawo basiibula tulina crusade n'emirire crusade namba eri yennyini gye tusabirako kuba oteeka ssente zo zonna z'oba ofunye. Olunyiriri luli mu Zabbuli lw'ensembesayo Zabbuli 10 olunyiriri lwa 15 lugamba luki menya omukono gw'omubi wakuba eno version ndala eri yange egamba menya omukono gw'omulogo tosaasiranga mulogo yenna agumenye mukono gwonna olina okumenya bw'oba osaasira omulogo oli mu kwenenya lw'omulogo ofudde ojja kufiira mu kwenenya bayibuli egambye menya omukono gwani ogw'omulogo omuntu omubi anoonyeza ddala obubi ye oli wabeera mubi asigala ki ajja kubunenya obubi n'abujjawo okutuusa bakutta ate mulogo bwakulemera nga ayagala kutta akola ki alina okutta abakutta aba yasazeewo ne Katonda yatukuuma abalogo bwe abakuloga bonna baagala ofe oveewo tolimbye Mukama abampeera omukisa amin. Expo TV bwe gubadde omukutu nagamba nti saagala mutye abasinga bagamba nti wano ndi ku expo ate bagamba channel 4 ndi ku channel 4 bagamba expo wonna wokasanza akatambi kasigala kakola kama impact ye so likinga sharinga to following subscription yetu etukola ddala bulungi comment ye kisinga obukulu kubanga kitumbe kituyamba okumanya nti otegedde oba owaliwo kasukali wekabuzeemu tukongeremu kanoge tusinkane musonda la mpitirivu nnyo tubagala nnyo bantu mwe. Expo TV to the world.